Webale kubanga okyali naffe ku Munnyo live ogw'olunaku luno olwaleero eddakiika zikunukiriza okuwera 3 eziyise ku ssaawa emu ey'olunaku luno olwaleero. Ekitundu ekyokubiri tugenda kuba tukitandika n'eggye erya AMISON. Brigadier General Richard Otto ono muduumizi w'eggye lya Sector 1 mu ggye lino erya AMISON bw'atyo atutegeezezza ng'eggye bwe ligenda mu maaso n'okwenyweza okulaba nti ekirwadde kya COVID-19 tekibakwata. Ono agamba nti abasirikale babakubiriza okwewa amabanga, okunaaba mu ngalo ne sabbuuni ate nga babakebera ebbugumu buli kadde n'eddwaliro erya AMISON level 2 awajjanjabirwa abalwadde mu ggwanga erya Somalia abalina ekirwadde kino nti ebyokwerinda byonna biri gulugulu. Ng'ensi yonna ebala abalwadde abasuba mu bukadde 4 n'emitwalo 12 abaakazuulwa n'ekirwadde ekya COVID-19 n'abaakafa abasuba 28 lyo eggye lyasindikibwa mu ggwanga erya Somalia okuuma emirembe. Erya AMISON bongedde okwenyiza okulaba nga baggala emiwaata gino egisobola okuyitwamu okulumbibwa nawokeera. Brigadier General Richard Otto nga yaduumira eggye erya Sector 1 erikumira ne mu kibuga Mogadishu agambye nti nga bakola butaweera okukuuma eggwanga lino nabo beefaako okulaba nga ekirwadde ekya COVID-19 tekibazinda. SRCC and the Force Commander, they have communicated in writing what they really want us to do, guiding us on the do's and the don'ts of coronavirus, things to do with keeping distance, washing hands, being clean, ensuring that troops are informed to have that information, and then abajaasi tebakyakkirizibwa kusemberegana, balina okwewa amabanga, bambala zi masiki buli babeera, ate nga balina okunaaba mu ngalo ne sabbuuni n'okussawo enkola endala esobola okuyitwamu okwetangira ekirwadde nga Brigadier General Otto bw'atunnyonnyodde. I think when you came, before you entered my headquarters, the first thing you were asked to wash your hands, because that's very important. It's very important. And then as you entered here, you found this tent has already been established outside. This is not my office, but we have decided to bring this so that we create space whenever there is a meeting with my officers. Mu birala ebikolebwa mwe muli okebera ebbugumo eri abajaasi buli lunaku e Mogadishu na yonna abajaasi gye bali okuli ne mu bendo erya Banadil ne mu bibuga ebiri mu Lower Shabelle gamanga Afgoye, Koryore, Maka ne Barawe. Yoku ddwaliro erya AMISON level 2 hospital ngene yewajjanjabirwa omulwadde eyasooka okuzuulwa n'ekirwadde kya COVID-19 e Somalia ng'ali muyizi eyakijja mu ggwanga erya China. Omusawo Private Letitia Namugala agambye nti bongedde okuba nga beenyweza. I've been deployed here at the gate for screening of all people who come inside the level 2 field hospital. Before these people come in, we first tell them to wash their hands with soap and water. Then these people are allowed inside. We take their temperatures. Then we record them in the books. Then after there, they will proceed to level 2 field hospital. We are doing all this to prevent the spread of COVID-19. Akulira eddwaliro lino Captain Dr. Gideon Nuwagira agambye nti eddwaliro likyakola ne ku ndwadde endala wabula nga bo aba COVID-19 basibwako obwegendereza bungi ne ku malwaliro amalala ge bavunaanyizibwako nga AMISON. We have given some preference of certain conditions. So when someone comes having a cough, we take more precaution. Someone who is sneezing, has a flu, has now become a special patient. Brigadier General Otto agambye nti wakati ng'embeera eno enaweere tebavudde ku mulamwa era nga bakyali banywevu okwanganga batujjo aba Al-Shabaab. As you are aware, we are also here to fight the Al-Shabaab. That's our mission, to ensure that we degrade Al-Shabaab and bring peace back to this country. So we are not only concentrating on fighting the COVID,
but we are also ready to ensure that we achieve our mission. Bikuŋŋanyiziddwa kitongole ky'amawulire ku lwa Salt TV Omunnyo.